tuli ku Masiko FM live. Reproduction ya Masiko ziredi ezimu ezisinga amaanyi mu Masaka. Ginonyeko giwa obulango business zonna. Director Masiko abantu tuli mu production tuli live. Eri studio Nando Silva, na Buntinyo, Otakulira, Manchester City, Ejangwari, Jokansiaro, Nabufuna, Jokansiaro, Jorina. Ita Banks Nakamba, Jokansiaro bad offside. Zirima 13 mukaga. Manchester City balina 0. Olatenga Brentford balina golemo. Brentford bakusemba kubatinga bakuba Manchester City. Mwaka gwa 1982. Mwaka gwa 1982 sorry. Erange ebiseera ebyo Manchester City bali batendekebwa omusajja gwe nakutegezaako bamuyita Nhanjiwero eragezako okubatenga akwasaganya ensonga ate nga Tom Perumani yeretendeka kirabu ya Brentford kakati noguzeemu bajja kuba Manchester City ne gujja Manuel Kanji nakufuna bulungi nnyo bagezako okubatenga bayiya Rodri nakutomerako wano Bernardo Masakati bagusudde Jarrett nakufuna bulungi nnyo nasabako kuwali ekyengulu bagezako okubatenga bayiya nakuleeta babadde banoonya omukulu wa Frank Onyeka tebamufunye nakuddamu ne kujja Masakati Manchester City bamutetenkanya baba wabula wano Frank Onyeka Franka Ochukukwa Onyeka nako wansi nagamba ki Branch Island kibadde kinzise nagamba ki Branch Island kibadde kinzise nasiwe gwangira tuli ku Masiko FM omukulu bagamba tya amanya n'eddoboozi omukulu Semmanda gwe Semmanda Ronald Kakensa akulira mangi gwakulira Masiko egamba etya Masiko mwetuli tukwasaganya mirimu tugikola era buli kimu kiryoke wano Director agamba atya Director Salongo Masiko ali bulungi nnyo naye kintu akikwasaganya okay Masiko esoko tubulire Masiko program kize muyina wano ku Masiko Masiko FM radio tutandika kana kumacha ngera kumanyi kumacha tutandika nesho je bayita zukuka eva 12 paka sawa 4 then tuina program je bayita ayekolera eva kunya paka mukaga ebira ku bya bulimi tukulima kusomesa abantu Murumu kundwadde ezenjawulo ebintu bwebityo kwegambe byamba omuntu wowansi asobola okubeera nga akikwasaganya then bweva mukaaga tulinawo program gye bayita Sakata Supermix Sakata Supermix yo yakuba muziki gwagaliza abantu kyamisana kirungi nyimba bwezito ezitwaliriza ekyemisana mu mbeera eyo then tuuka ku mwenda wali tulinawo program gye bayita Sakata Daily Request Sakata Daily Request eno yo yakuba muziki gujja abantu ku mirimu nga gugaza wa awaka era tukira ddala paka ku ssaawa zibeera ssaawa emu akawungeezi ssaawa emu abantu baffe tubawa amawulire ge bayita NTV akawungeezi omuntu n'asobola okubeera ng'amanya paka gaba gabaddewo olumuntu obaddeyo so amawulire ago ne gagattawo nosobola okubeera nga ofuna information entuufu then agogagenda dda paka sawa zibeera 2 sawa 2 nze kennyini nenjekwatiramu bagiyitaani double circuit kulikayo double circuit circuit ku circuit ngawulira ekigambo double circuit tukola ekigambo ekyo kitegeeza giba misinde myerere paka sawa 5 ngendo ngeyogera bulungi nnyo bovira esebo Listaban sanso kula bako wano Masiko Farmer Radio Sakata sinzira kalisizo wano no wenyini tusasa ne gwanga lyonna onji nnyo era wano boyimiridde reception
wano watuukira abagenyi abaleese obulango baagala okutulaba mu mbeera ez'enjawulo bajja wano batuula tusobola okubeera ng'ekintu kikwasaganya tulambuzeeko kakati wano ogula wano tuba tutandise okutambula yonna Masiko famma olukubo lutuyitamu kati saidi wano n'oluggi production gye bakolera obulango wano wetukolera obulango nga bwolabawo computer zizino microphone yiino console yiino wewano kikino nga bwolaba kiri kintu kya mutindo nnyo tv zonna zikabejja oba oyagala kulaba ku mupiira otuulako wano oba oyagala kukola ku lisaaki era wano era kibeera kiggwerawo nosobola okubeera ngaawo information yonna wifi nayo weeri osaafinga bulungi nnyo buli kyoyagala kwegamba ye production yaffe wano Masiko FM tunabagenda ku mpewo wali tusooka kuterereza wano waaka gwe tugenda otutereka wa mpewo wali eri ndowooza tutambule nga tugendako wano mu studio wano olabe embeera bwefaanana nga mu studio yaffe wano eno so kati eno ye studio bwe tuba tuvudde wali tujja butereevu wano zino zentebe zetutuulako nga tukola programs zaffe microphone eno main microphone mu second n'endala ndooza ija kuba tuwongera okuziba nga tuziteekawo zino ze tv bwaguuga kwe tuweerereza omupiira ndooza olaba omwami ono omwami ono bamuyita mugerwa owakapapula nanyini kapapula musajja wankima nnyo sebo bagamba batya balungi sebo tuli ku Urban Media wano Masiko FM egamba etya buuza ku abantu oba wakapapula kakwata abantu akapapula ko tukakubira ddala ensonga lwaki bampita mugero wakapapula tugenda mu World Cup twati pinza dda odds zigenda otambula nazo Sadio Mane anasamba tagenda kusamba akyabusibwa mpozi ko namawulire ge nalabyeko balikozesa abasawo b'ebyobuwangwa okubasawula abayambeko okusobola okukola kyosobola okuba ate ng'asamba World Cup ono agenda okuba ate ng'atandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu mukama Masiko FM egamba etya Masiko FM terina tabu yonna buli kimu nga era bwotulaba tunyirira akasente mukapapula mukakuba ate ne Salonga abawa ne Salonga era omuntu gwe batawayinza ofaanananga kyakabi nnyo abawagizi bo kiki obagamba eyo ojjako okubagamba obugambi just kimu nga bwe bajja bawagira mugero wakapapula bongera okutuwagira wamu n'okuwuliza Masiko famma ate ne odds ebyaffe byaddala nga bwolaba nti bwe musomesa abaana ku Urban Media nti byaddala naffe mukapapula ebyaffe byaddala si kwejulisa odds tuziteekayo abaana bazikuba era bonna batambula naffe kimanyi nti mugero wakapapula tekube enamba y'essimu eriki enamba yaffe kuba tufunira ya kisoboka kampuni yaffe bagita kisoboka shiwa odds era enamba oli kwayita okufuna odds eri 0742 71 0 mukulu Semanda tusanyuse studio nga maanyi nnyo studio yeno mu Masaka sinalaba mu studio eri bweti kasita gwo kyogeredde sifa abakyogedde sebo bannanga omusajja Masiko yakola studio mu Girengere yazimba studio yennyini